ate mbuuza engeri Ssaabasajja gyali omulwadde eyo n'agenda eyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oba oliawo ne tumutwalirayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe. Profesa olowooza bameka banaagenda. Ennyonyi kiziibulwe n'ebifo. Omanyi ebiseera ebimu omuntu wabanga ayogera mu bantu abangi omujjangako amaaso n'ogatunuulizaako ku abo baayogereramu n'olaba reaction y'abantu abo baayogereramu, kisobola okukuyamba okumanya nti okusinza ku bantu bano entunula gye batunulamu ne reaction yaabwe eraga nti ddala bali kimu era bali ku peegi emu n'ono ali mu kwogera. Era kisobola okukuyamba okumanya nti wadde ono ayogera mu bantu abo naye entunula yaabwe eraga nti bawakanya byayogera newankubadde nga tebaatudde, naye olw'embeera entunula yaabwe esobola okukulaga kiki ekigenda mu maaso. Profesa yabuuzizza ekibuuzo, obaye Profesa Kateregga oyo oluvannyuma lwa Katikkiro okumala okutegeeza Obuganda nti Kabaka yagenda bweru okujjanjabibwa, Profesa yamubuuzizza nti Kabaka bw'abanga mulwadde ng'ali mu nsi z'ebweru, ffe abalina obusobozi tetusobola kumanya nsi gy'alimu tugende tumulambuleko tumutwaleko n'ekadagala akaganda obuli okayinza n'omuyambako ku bulwadde obumuluma. Wulira ekibuuzo ekyo gwolowooza ekibuuzo ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza kukkiririza mu Katikkiro byayogedde nti ddala kituufu Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde, oba kirimu okuwakanya ebigambo bya Katikkiro byayogedde nti kale bwe kibanga ddala kituufu nti Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde ali mu kujjanjabibwa, ffe tulina obusobozi obusobola okulinnya ennyonyi ne tugenda mu nsi yonna gye bali mu kumujjanjabira ne tusobola omulambulako ne tumulaba nako. Ekyo kiba kitegeeza nti si bamativu n'ekibagambibwa nti Kabaka ali mu nsi z'ebweru mulwadde ali mu kujjanjabibwa, kye kiba kiraga. Oli okutuga nti kale tulagirire gyali, kale tulagirire gyali, ffe abalina obusobozi tugendeyo tumulabeko, kiba kiraga butali buki mumativu. Information gy'owadde abantu abo. Ekyokubiri, owulirize ansa eya Katikkiro gye yazzeemu. Yabuuzizza nti singa anakkiriza buli muntu yenna okugenda okulambula Kabaka, mbu Obuganda tebuggweewo bwonna, bwe bagambe nti buli Muganda alina obusobozi obusobola okulinnya ennyonyi ogenda okulambula Kabaka gye yalwalira, lwaki otiisatiisa mbu Obuganda tebuggweewo bwonna? Ekyo kimu. Ekyokubiri, mbu ennyonyi teziibwe we ziyita, gwokola ku byentambula z'ennyonyi. Okakasa nti mu Uganda mulimu Abaganda abasobola okusituka enkya ne bagamba bagende Kabaka mu nsi gy'alimu, ne bajjuza ennyonyi eziri mu Uganda zonna ne zisobola we ziyita kulogenda nga bona bajja ennyonyi genda kulambula Kabaka. Okikakasa bw'atali musawo nti tokkiriza bantu kugenda kulaba ku mulwadde, lwaki ogaana okubuulira abalina obusobozi ensi Kabaka gy'alimu bagende bamulambuleko mu bulwadde bw'alimu? Oba olio naye bw'analaba ku bantu be basajja be nga bagenzeyo okumulambulako, kijja kumuzzaamu amaanyi n'okwongera okukola ki, okwekakasa nti mubutuufu ddala abasajja bange banjagala, olaba batuuse n'okunnoonyaako eno gyendi obulwadde gye bunnumira bajje bandabeko. Kikulu nnyo. Kulwekyo ffenna tukimanyi mu Buganda nti okulambula ku muntu nga mulwadde kimukubizaamu omulwadde amaanyi, era mpisa nnungi mu mpisa za Buganda. Kaakati ggwe lwaki oza kimu nti anze bagenda ne bamulaba, mu abo abagenda ne bamulaba n'ono ayagala abeeremu, alina obusobozi obusobola okulinnya ennyonyi agenda alabe omulwadde, kugira nga mpozi okuba nti obulwadde obuluma Kabaka mu mateeka g'abasawo tebakkiriza muntu yenna kugenda mulabako. Naye bw'ogamba Obuganda bujja kuggweera mu bbanga nga bonna bagenda kulambula Kabaka, ennyonyi zijja kula ne wezipaakinga nga zitwala abantu bagenda okulambula Kabaka, okwo kuba kwekasa na kulimba. Oba okitegeera? Naye nga bwe kyomanya nti ekibuuzo kya Profesa oyo kiraga butali bumativu
kwekyo kyobagamba kubikwatagana okubulawo kwa kabaka waffe. Tobuzaabuza bantu muze mbuulize ebimukwatako, bw'obiwuliza tagaanye tobiwuliza, naye agambye bw'atasugwenga bw'otasobola kugendayo ng'owuliza buwuliza yalina obusobozi. We just yogera bwogezi nti kabaka ali mu Germany kiye mu ddwaliro bweriti mu kibuga bwekiti baba balina obusobozi enkya balinyenye bagende e Germany balambule ku kabaka waabwe obulwadde bw'obuluma ebbanga lyamaze ng'ali mu ddwaliro. Okitegeera lwekyo kingendo gamba bannayuganda bannange amaloboozi gaffe kikulu nnyo, amaloboozi gaffe kikulu nnyo, temunyooma amaloboozi gammwe. Ebbanga lyemumala nga byoyogerako mazima nga si bye bagenda okubuuza enkya nti lwaki wayogedde kino nga tolina bujulizi kukyogerako, naye ebbanga lyemumala nga byogera mazima yogera, eddoboozi likola ekintu kinene nnyo. Abo basajja abakulu okutuuka n'okubuuza ebibuuzo ebibabuuza Charles Peter Mayiga babimubuuza lw'amaloboozi gammwe ge balaba ku intaneti nga mwebuuza kabaka wa gyali. N'olwekyo temusirika abantu, singa temwasirika before Uganda teyali tusaano w'eri olwaleero, naye ekyaleeta obuzibu bakulu baffe ne bakadde baffe kusirika before tugenze okutandika okuba nti twogera nga kiri tuleti ng'ebyononese byononese, just kati tulwana kusigala nga twogera tutereeze ebyononese awamu n'ekyo tugende tusobole ensi yaffe esobole okugenda mu maaso. Temusirika.